You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omulabi wa Big TV tukwaniriza nnyo munaffe bale nnyo okutwegattako webale nnyo okusubscribinga agenda maaso n'okusubscribinga ogenda ku YouTube na mu search n'oteekamu ekigambo Beg owandiika Babiri ne Enega ojja kubanga otuuka ku mukutu ku TV esinga okubeera ey'omulembe. President Museveni olunaku lwajjo yakyusizza yakoze enkyukakyuka mu lukiiko lw'abaminisita oba cabinet. Bangi ku bannayuganda y'emboozi eri ku mimwa kati buli wootuuka kye boogerako balamu bulijjo gwe muyita Ssaabavubi kati minisita mulabyeko ng'ayambadde ne suuti. Olwaleero mu pulogulaamu yaffe Kinanjo Kyankimize tugenda kuba nga twogera ku nsonga z'ebyobufuzi naddala kabinenti eyakyusiddwa n'ebirala ku ludda oluvuganya mu Nuupu bakyagenda mu maaso n'okweyuza. Naye nno olwaleero ndi ne mukulu Kamoga musajja Banna DP ayagala na bwa mmeeya bw'e Kampala, ayagala ne kubeerako Lord Mayor. Yakubuulira ava mu famire y'abasajja basinga okubeerwa abagagga bano e Kampala basenseko. Ssente ddiriwo. Sooka obuuze ku balabi baffe tulyoke tugende mu maaso naye nga bw'otunula bulungi mu kamera bakulabe Mayor addako. Neeyanziza nnyo mukulu Kibalizi ate era neeyanziza Big Media Live TV. Mwebala okwenyaniriza bannakampala mwenna mbalamusiza, mwebala okutuuyana mu mbeera eno esinga okubeera enzibu. Nkimanyi nti mukolera mu bugubi naye tukkirize nti olunaku lugenda kutuuka Kampala abeere Mecca, Kampala abeere Vatican, nga John Bosco Kamoga Muzaŋŋanda nga mumpadde obuvunaanyizibwa oba okubakulembera okutwala Kampala ku mutindo oguddako. Sooka tubulire mu bwangu agafa mu DP. DP tuli mu kadde kaffe kennyini era nga bwe twateekateeka. Omanyi mukulu Kibalizi waliwo ebintu ebisumbuwa abantu. Mu DP bwe twatuula twakola resolution zaali 3. Twasalawo ne tugamba nti obuyinza buno tubututte tutya. Ne tugamba katuteme empende ng'egye tugenda okutwala obuyinza. Empende eyasooka twagamba tujje obuyinza kwoyo abulina. Bwe kinaaba kigaanyi tubeere ba leader of opposition. Bwe kinaaba kigaanyi tukkiriziganye n'oyo alina obuyinza tubugabane. Kati wenjogerera mu DP mwe tuli wakati mu kugabana obuyinza n'oyo abulina. Naye omuntu olemeddwa omujjako obuyinza toleading opposition sigga okulembera oludda oluvuganya era bwe guli bw'ate nga banene yagabana naawe enganda. Ate kakati olwaleero enkyukakyuka zonna z'ogenda okwogerako walabye yange baagikutteko kitegeeza ndi wa value era munneetaaga. Oli yagenda kulya kawogo ke mu wenyini we tutandikidde. President Museveni yakoze enkyukakyuka lwaki era we kumawo kwe tutandikira maawo buli omu yadde amanyi bw'ataweerwa naye ku luna agenda. Bangi azze abasuula Sarah Kanyike yaliyo kumpi mwako yaliyo mumyuka wa Lord Mayor teyadda. Maawo kiki ekyamuyambye okusigala ku cabinet olowooza? Omanyi waliwo Abaganda olugero bagamba nti bwe tweyawulayawula tusigala nga tuli basabiriza. Bwe twegatta ate tuteesa batuyita tuteese. Agali owamuge galumu nnyama. Kati Mao okusigala kwe mu cabinet tekigudde bugwi. Ffe twakimanya kuba ekisooka endagaano yaffe tugimanyi. Eggwa kisanja kijja nga President omupya alayira. Ekyokubiri ensonga ezaleeta Mao ezisinga okuluma bannayuganda ne mukulu Museveni zasinga okwagala mu kaseera mwatuuse ng'amaanyi ganafuye tezaali ndala. Yali reconciliation mukulu Kibalizi. Gwe tolaba balina biwundu okuva ku mirembe gya Bote ne Baamini bannayuganda gwe tokkiriza nti bannayuganda beetaaga okusisinkana boogere
batabagane bukyanga mawu agenda mu gavumenti nga tetulabangako lukiiko lwatuuziza nti lwakutabagana. Yes, egwo okiraba bwotyo naye omulimu ffe gwe tulaba gwe yakakola munene kuba yajja mu kintu ekya justice nga kivundu. Olwaleero tribunals weziri transo ziraba zitambula. Olwaleero waliwo enkyukakyuka nnene egenda ebeerawo mu kitongole ekiramuzi. So nga bakyateekateeka ekitongole ekiramuzi tulaba gye tugenda nti tusobola okulaba ku reconciliation, tutandise okulaba obubonero obutulaga transition. Bw'otunuulira ebiriwo transition tutandise okugiraba. 2 bw'otandika okulaba tulaba reforms ezigenda okujja mu electoral commission. So n'olwekyo mawa akyali w'amakulu mu kiseera kino kyonna paka okulonda okujja. So mukulu Museveni ate tasobola amuteeka bbali. Twali tumanyi nti mu kabineti eneddako oba oliawo mawukanaba nti amaze okunywera mu ntebe nti tunalabayo bannakibiina kya DP abalala baweereddwa kuba kiri akafo aka state minister naye tetulabyeyo gwe bagasseeko. Ekyo kitegeeza nti mawu yagenda kulya yekka. Mu ndagaano yaffe gye twakola naye temwalimu okubagayininga bifo. Kitegeeza singa mwalimu okubagayininga ebifo tekwali kukolera Bannayuganda. Naye ffe nga ffe tutuula wansi ne tufumba ne tukwasa mawu. President waffe bino bye bintu byetwagala oteeke mu bukyanga agenda erimu yakabafumbirayo bimeka ebiyidde ne mulyako bingi gye biri wakuba nti ebintu byafumba bya bwongo kizibu okubiraba naye ojja biraba mu maaso awo wetugenda olwokuba nti bya bwongo byebuziba byetaaga bagezi kubiraba era abagezi bo batandise okubiraba okitegeera. So n'olwekyo enteekateeka zonna weziri ate tayimiridde yekka. Buli achievement yonna gy'olaba ejja mu justice si mawu ng'omuntu yekka. Ttiimu ya DP yonna emwetoolodde emuwa ekyokukola n'emuwabula n'emuluŋŋamya. So n'olwekyo aliyo ng'ambasada w'ekibiina. So tetwagenda eri nti buli omu afuna ekifo oba oliawo nange bandimpadde naye si bwe guli. Tuli mu kuteekerateekera ggwanga. Oba mukulu Kibalizi mulina ekintu mmwe kye mwerabiranga bannamawulire. Ekisookera ddala nti omwami ono atufugidde emyaka 40 ali mu myaka 4 ati ne mawu yamwegattako batukolokotera wamu ali mu myaka 4 kati ate mmwe kye mwerabidde mukyamuukiriza abantu ekyobulabe nti mugenda ne mwogera badikiteeta ba Africa. Museveni takyali mu badikiteeta ba Africa kati yafuuka wa North Korea. Agenda okuddira obuyinza abugabe butambulire mu musaayi nga bwolaba obwe North Korea. Kati bwe tubanga kubanga bamaawo bagenda bamwegatteko ng'ekyo kye bagenza okuwagira. No, si kye bagenze kuwagira bo kye baalengera nti eggwanga Uganda ligenda mu mbeera ya North Korea. Kati kye tugenda okukola kiriki tumwegatteko tulabe engeri gye tukyusa endowooza eya North Korea. Kale cabinet yakyuse esebo omukisa mugwaze wamwe mu DP president wamwe yasigaddeko balamu yayingidde baminisita abaali mu mabaati nandutu ne munne abo bayiseewo abalala be bagagabirako abaga nti ffe baatuwa buwi bo basigadde. Okyogerako kyekyo nga munaddipi ate munnabyabufuzi era amazima gali nti mu ebyo byonna by'oyogedde ab'amabaati n'ababiki sijja boogerako nnyo naye nze nja kwogera ku balamu. Bw'obanga otunuulidde balamu ng'omuntu kye yafuuse akikoleredde ebbanga era kino kiraza akabonero nti ddala kituufu ekiseera kituuse omuntu oyimirire ku ekyo ky'okkiririzaamu. Ye ng'omuntu yakkiririza mu ekyo kyabaddemu ezo ze rewards zaakyo. bawa buweereza oba beebaza bantu nti abakuvumye nnyo obaddewo nnyo naawe kwata. Anti kati kino kiweerabidde nti mu gavumenti ya mukulu Museveni ng'oggyeko mukulu Mawu aliyo ku lw'endagaano lwa DP naye abasigadde bonna badde babeebaza bwebaza. Kyensonga lwaki tebabeera na ndagaano. Mukyala Nandutu bwe yajja n'amagenda agaagalabidde mu mawulire okitegeera. So gavumenti yo mu biseera byayo byonna kubadde kwebaza okitegeera. So n'olwekyo balamu ng'omuntu alina ekifaananyi kyatulaze nti bw'obangako sayidi gy'oliko leka kubeera munnanfuusi yimirira nayo paka essaawa esembayo. Ebyo bye birabo bya balamu byafunye. Ekyokubiri balamu bwe baba bamuyise bamuyitidde mu kiti ky'abavubuka. Bano abasajja batesitinzi omuyaga oguzze gubeerawo nti kubadde gugolokera mu bavubuka ne batunuulira balamu ng'asobola okukonteyininga abavubuka n'abanyweza. Ng'omuntu ayagala obuyinza n'okwenyereza mu buyinza
balamu striker mulungi abadde tasobola mulekayo abadde alina omuleeta ku board tunuulira kye yakoze Masaka namwe bannamawulire nakati mukyakyogerako biki naye gabadde maanyi gaani ga balamu tunuulira yonna gyazzaava ajja azimba kintu kye so n'olwekyo balamu ng'omuntu aganyiddwamu naye bino bye tusaba nti mukulu balamu essaawa etuuse ofuuse omuweereza ow'eggwanga ovudde mu katemba oli gw'obaddemu kati kye tusaba buweereza ate obutaliimu kusosola nga bugatta abaana bonna abavubuka bonna buli munnayuganda mugatte olabe ku lw'eggwanga eddungi lye twetaaga ery'enkya katemba mukulu balamu awedde katusubira kulaba mu masuuti nakuderivalinga service balamu ne banne babadde bavuga ekintu kya muhoozi olowooza okumuwa obwa minisita ne muhoozi kati ye CDF ye ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga ekintu kyabwe gwe kuggwe omutima gwe gugamba ki bakiyuzizza pulezidenti yayagadde kisuula oba kukyongera maanyi mukulu Kibalizi mazima gandaze nti oli musajja munnamawulire oli munoonyereza naye ekibi tosula mu ggwanga Uganda singa obadde osula mu ggwanga Uganda ekibuuzo kino adde tukimbuuza osula mu ggulu odda ku makya ensonga lwaki nti ffe tugenda okutuuka okusayininga endagaano ne mukulu Museveni bino ebigambo twali twabiraba njagala kubuuza mukulu Kibalizi mukulu Museveni bw'aba ayogera bazzukulu abategeeza babu ayina ababe bazzukulu kitegeeza ki mu nnono za Buganda baana b'abaana bo babaana ba mwana wo kaakati bwe tugenda mu bika byewaffe oba bwe tugenda mu nnono zaffe emmengo oba mu Buganda tuyina ekigambo kye tukozesa kye bayita okulanya tutandika ndi muzzukulu wa Kayizi ndi muzzukulu wa gundi ndi muzzukulu wa gundi ndi mutabanyi wa gundi ndi musajja muganda ekyo ekikolwa kye tukola kiba kirambika ennono n'obuddo kakati mukulu Museveni buli lwabeera mu bantu abangi gy'aba atudde akozesa ekigambo ekyo bazzukulu naye eyo message si yaffe mu baba batutuddemu bayina ababaweereza sigino n'abagamba please twava mu refugee camp tetukyayina waffe wano weewaffe kubanga bw'otunuulira 26 bali 27 naye ku 26 enamba esinga yonna yava mu refugee camp naye buli lwayogera akagambo ako kalinga kakoodi k'amagye ab'amagye bamanyi okukozesa ebigambo byabwe alpha bravo naye ow'amagye abaatuddeawo n'awulira nga bagamba bravo ayinza omulaba nga yeeseguunya mpola kati ekigambo bazzukulu mukulu Museveni kyali mu kunyweza ekyokubiri bannayuganda era mukulu Kibalizi neeraliikiriza nnyo nti kikakasiza ddala tosula mu ggwanga lino lwaki nti gwe tofunangayo kadde kuddayo okulowooza lwaki mukulu Museveni yakwata ekitabo ekinene ekijjudde obuyinza bwa UPDF n'akiwa CDF Mbadi ekitabo ekyo kitegeeza obuyinza bwonna bwamukwasizza bwali mu kitabo bwali omwo ye message eyalimu kati bwabukwasa Mbadi yaani Mbadi ye musajja yasooka okubeera escort wa Muhoozi kuva primary 2 era ekyo kyazaakula kati Mbadi agenda kikwata ati kakati ekyo kyazaakula kizze kikula kuva ku lwa Mbadi kakati nga yamanyi nti nteekateeka obwakabaka obwa North Korea kakati kansooke nkiwe Mbadi bweyakiwadde Mbadi mu kadakiika katono kikyuse n'akikyusa obuyinza baabuwadde mukulu Muhoozi olwaleero mukulu Muhoozi asobola okudimootinga omusirikale ku level yonna okupromotinga omusirikale ku level yonna okutransfaringa bataliyani yonna okugiteeka yonna gy'ayagala n'okugalagira okukola kyonna era mu ekyo mwetulabidde mukulu Wereru abadde omumyuka we olwaleero afuuse omwewu w'amagezi ewa Museveni lwaki amaze okulaba ebiri munda anti kati olw'okuba nti omwami ono alimu embeera eno eya violence eyo kati bamusika bamufusinze out bamugyemu kati olwo bamugya mu buyinza baseetinga so n'olwekyo gwe bw'oba okiraba leero ffe twakiraba nti mukulu Museveni eggwanga lino azimba North Korea so n'olwekyo ebigenda mu maaso byonna ebya mukulu Muhoozi
mweteekereteekere 2-3 okumulaba nga pulezidenti w'eggwanga lino singa tunaaba tetutadde emitwe gyaffe ku piro zikaluba nga babbalamulo beba senior minister beba cabinet minister singa tetuteeka emitwe gyaffe babbalamu balowooza nti yasoma omusajja musomi masters nze mbomanyi yasoma ne mwanyiraze yasoma ne mwanyiraze n'akola bataddeeyo gye banywera egiraasi ne balowooza nti bawadde omuntu nze mbomanyi yasoma ne mwanyiraze n'akola bicom bombi babiri nga yamuyambako oluusi so balamu musajja muyivu kale nno Kampala gwe tusembayo naye wewa baminisita ba Kampala gyoyagala okwesimba okubeera lodi meya tebabakyusizza kyofa togabye Hajati Kabanda bonna weebali kitegeeza ki ekyo kyekikulaga nti ekkobaane bulijjo nsiba ndigamba mu kikulu kibalizi nti ekigendererwa ky'abakulembeze ba Kampala ne mukulu Museveni kyakumeekinga bannakampala kubeera baavu so si kuva mu bwavu. Kabanda nekyofa togabye basize obwavu e Kampala basize obwavu lwaki olw'ensonga nti batuukiriza ebigendererwa bya mukulu Museveni wa mukulu Museveni yekigendererwa ki kyakufuga baavu obwakabaka bwa North Korea busobola okukola okiwulira naye abalina ssente tajja kusobola kubafuga so nolwekyo kuleeta mukyala Kabanda naleeta kyofa togabe abo n'atabanyegako kubanga bakoze bulungi mu kuteeka policies wansi ku ground esooka tutulugunye omunaku abulweko wanywera amazzi ekyokulabirako omutembeyi olwaleero bamuyigana n'ebitongole by'emmundu biringa ebi binoonya mutembeyi ebyandibadde binoonya ADF saidi z'ebundi bojjo. Ekyokubiri obutale mukulu Museveni yavayo n'ateeka directives ku nsonga z'obutale n'agamba nti obutale KCC y'ebutwale era ebuteekereteekere mu buli kimu niye olwaleero mu butale bwa Kampala ekisooka amasanyalaze galimu babulooka amazzi abasuubuzi begesasulira toilets n'ebinaabiro babisolooza ssente naye ng'ate yateeka directive nti ebintu ebyo bikolebweko nga byonna byabwereere niye olwaleero abantu abo bakyayoola ssente bazijja mu bantu bazitwala zigendawa zikola ki so kikulaga nti abantu bano batuukiriza bulungi enkola ya mukulu Museveni okusinga ku Musisi kuba Musisi bwe yamuleeta yagamba ye yamuviirako akalulu akamuseererako kati kitegeeza bano batuukiriza ebigendererwa bya mukulu Museveni ebyokukuumira abantu mu bwavu so si kubajja mu bwavu so n'olwekyo ffe kyenva tubagamba nti Kamoga John Bosco Mozanganda so kyakuyisizza bubi ababiri abo okusigalawo kituufu bampisiza kuba banyweza kigendererwa kyabwe naye ekyo balimba tugenda kukola kyonna ekisoboka okumekinga sure nti Kamoga John Bosco Mozanganda azze tulwanisa obwavu so si baavu mu kibuga Kampala mukulu Kibalizi omukyala atunda ebijanjaalo ku street ateekeretwekerwe wayina okukolerwa batugamba nguudo njagala kuwa ekyokulabeko mukulu Kibalizi newuunya minisita wa Kampala nenewuunya idi wa Kampala nenewuunya mukulu Lukwabo okubanga obwongo bwabwe bwonna buweddeyo ku nsonga z'abatembeyi ekyokulabirako olaba omwala guno ogwo mukadde waffe Sebaana gwe yazimba ogwa Nakivubo nze Kamoga mbasuubiza nti omwala ogwo ogugenda kubeera productive mu kiseera kyange kyenzigiramu ngenda kutereeza omwala ogwo okuva gye guva paka we gukoma tukukole leve y'omulembe ng'abantu bakolera okwo mu kifo ky'obateeka ku switi ze babayiririzaako. Ekyokubiri mukulu Kibalizi abantu babonaabona ne kasasiro nze nsuubira nti mu mulembe gwenzigiramu ngenda kugula kasasiro okuva ewuwo mukulu Kibalizi nga nkusasula ezo sente tumutwale ate tumuggyemu ebintu eby'amakulu ate bikomewo biyambe abantu so n'olwekyo mbagamba bannakampala mwenna abali mu kunyigirizibwa naddala abali mu nsonga z'ebyemisolo olwaleero mukulu Museveni n'omwami akulira URA Kampala mugifudde ndowooza nga ebibira bya Congo emmundu zitambula ziyingira obuduuka simayimba mukulu Kibalizi wano tebannabalumba URA ekulembera KCC nekulembera UPDF nejja poliisi nejja bazze kubanja e-receipting gye batatwala budde kusomesa bantu kutegeera nti kyeno Abannayuganda si bajeemu nti tebaagala kusasula musolo baagala okusasula omusolo naye bakadde baffe sente bwe bazikuŋŋaanya
bageza mbuto zaabwe nakugaziya gazimbe mu kibuga Kampala mu kifo ky'okudda gye bali wansi ne babasomesa ne babalaga omusolo gwabwe gubayamba n'engeri gye gugenda okusitula eggwanga lino okubatwala mu maaso. Tetujja kusukkamu awo, tetujja kuyitawo bannange ebigambo bibadde bingi kinanjo kyankimize. Oyo bamuyita Kamoga agambye gwe abadde abonaabona ne kasasiro toyinawo omutwala kati ye bw'anaafuuka road mayor wa Kampala agenda mugula buguzi atamutwale. Kitegeeza gwe bonolotereko bulungi kasasiro tojja kubulwa na kyakulya musule bulungi era musiibe bulungi mwekumire ku Beg TV.